balowooza nesi bwe kiri oyo omuzungu omulaba actually I was shocked naye okuvayo n'agamba nti no management ebadde manyi ku kino ekintu nze mbadde simanyi okitegeera nze kyemmanyi yakeera ku makya nankubira n'angamba nina omuzungu olwo nga mutuuseewa eyo waliwo gye twali emasajja munda ate yangambye najja nankumbi nedda okay genda waliwo maaso ekitagattaawo waliwo ekitaga woteri eri masajja munda sinajja nankumbi nangamba mwana gwe nina omuzungu anteka mu sente akasponsoring ennyimba zange 2 audios ezitana bafuluma sponsoring ze konze mukama nga mulungi waitawo eddakiika nga 10 ne bavaawo ne bansaba baveewo bagende boogeremu nga bba ababiri nga balina ebyabwe kali gwe mugena yagamba mbuno agenda meetinga boyfriend nina boyfriend wange omuzungu era I think that was their first meet up balinga boogera online nze banji yangamba katuveewokko ambuuza naziraba wala abana bali bakudescribinga yes abana bagamba omwana ate ng'omudomo mulala ate kwatesigulaba nnyo anti kati original camera ye disappointinga munnange era etabirala neokibayino yakuleetera omumwa omunene ogwakula ne gwolanga guva kuno nakuli naye olowooza efe tukulidde ku bigambo nkola ne bete tubitya gwolaba munene siri naawe munene naye si gwe guli nga gwe badescribinga nawe walekyana ekyagamba mu komenti ogwo mmwa mukole tigwa surgery gwo gwagejjuuka oba kiki simanyi nendooza katonda we yakyagala osobola oteka mumone nga togulumye nze ŋŋambe ki simanyi lwaki kyajja kito ate ana banvuma omumwa munnanga omumwa gwange munene ate ab'emimwa eminene mutumanyi mukola ki bwaguuga wansi muli bakama bwaguuga ne wano ku microphone jensanze gundi Melissa police ennoonya police nawe kunoonya police ennoonya nekwese mu nziko naye twabba muzungu mwamubba waliko anyway Melissa banji yagambye fake friend ogenda kusooka addressinga ekintu kya fake friend kyoke tugende ku birala muzungu ono ova kuki gwatali mu management okwerekera banji naya mugende ew'omuzungu ayagala omukwatira mu room webyo baaliyo obitegeddeko naye nga tuli ku Truth Media just go subscribe look follow Melissa Sandra banji yamsacha fake friend ntayagera bintu ebyaki ng'olira otandika no ensi yonna ekimanyi nti waliko ewa kitonsa okay waliwo afo butuse kikumi eyo tunatuukayo ewa kitonsa after katusooke wano okay banji yagambye oli fake friend bwe yampise naye mbwa fake friend wange yafunye ate atya because ekituufu kiri nti banji taagala kukkiriza naye music abadde wansi nnyo nga tali recognized nga tannabeera recognized ekitegeera kati wembanga nze mu mutima gwange omubibi nga fake friend nakwata nempostinga video ye ate negenda viral abantu bamunoonyaako bamunoonyereza cause nze wendabira ebyo ebintu byabaawo that scandal TikTok yali mbantu 13 kati ali mu mutwalo kitegeeza nina kye mugasseeko mu mutima gwange omubi mutima gwo omubi ng'owulira ngo nakyo mugasseeko ng'olwedde munno mufo ky'omuterayo music we wamuterayo video ng'ayomba ne gwe yalagenza okukuula gwe mwali mugenza okukuula actually nze saaliko munnange saaliko era temunteekamu bintu bya kukuula bazungu saaliko okukuula baddugavu sibakuula bakuwa beyagalidde ekitegeeza kana akazanyo mukakola ebyo ebintu we balowooza nesi bwe kiri oyo omuzungu omulaba actually I was shocked naye okuvayo n'agamba nti no management ebadde manyi ku kino ekintu nze mbadde simanyi okitegeera nze kyemmanyi yakeera ku makya nankubira n'angamba I want to talk to you, I want to take you out, are you free? Olunaku olwo nali sinaayo shooting sinamugamba fine kanzije ne tugenda mu kugenda nali kale sitegedde gyantwala nti oba tugenda meeting someone naye bwe twatuuka nga omanya ebiwozi by'abawala tandika okuba kebbi n'angamba nina omuzungu olwo nga mutuuseewa eyo waliwo gye twali emasajja munda ate yangambye najja nankumbi
Nedda. Okay, gena Waliwo maaso. ekitagattaawo. Waliwo ekitagattaawo. Woteri eri Masajja Munda? Sinajja Nankumbi? Sinajja Nankumbi. Gena maaso. Kati bwe twagenda ne tusooka tukubamu Kebbi ng'omanya abawala tutudde anyumiza kino munyumiza kitu tuludde okweraba. Nangamba mwana gwe nina omuzungu anteekamu ssente akasponsoring ennyimba zange 2 audios ezitannabafuluma sponsoring nze konze mukama nga mulungi. Omanye endongo eno nga tolina muntu akuteekamu ssente zibuwala. Otegeera. Naye gwe oba ofunye chance well and good kintu kitambule. Kitegeeza omuzungu abadde ayogera naye. Omuzungu yajja ddi? Omuzungu simanye byo sibimanyi ddi bwe yajja. Naye nze namumanyi olwo olunaku. Ng'amuleese actually twali tutudde awo najja n'amunyanjulira ne tuodaringa ebyokulya Kebbi n'atandika ne tusumulula. Wayitawo eddakiika nga 10 ne bavaawo ne bansaba baveewo bagende boogeremu nga bba ababiri nga balina ebyabwe. Wano mu video mpulira omwogera naye nga ogamba simanyi abiwulira. Kati eyo video nga ezo na scandal tezinnaba nga tuli mu biboozi. Kati we nagambira simanyi abiwulira nali mugeyezza ekintu kale. Nembuuza ono simanyi awulira Oluganda nangamba talina bye tugeeza nga abawala. Talina kitumu. Nga bikwatagana ku bya mumpale ssente? Nga bikwatagana ku byakulya kuba twali mu kulya. Kati kwe kumubuuza simanyi abiwulira. Okitegeera. Manye kozi waliwo abazungu abamu nga bali muno mu Uganda n'abamu nga bali gwe nangamba atabiwulira. Just anything you want. Okitegeera. Kali gwe mugena yagamba mbuno agena meetinga boyfriend. Nina boyfriend wange omuzungu. Era nenzija nga tugenda meetinga boyfriend we. Nenga yagadde muwerekereko. I think that was their first meet up. Balinga boogera online. Kati bwe bansaba baveewo ne bagenda. Ne bagenda eri mu agamba yaliwo ng'omuzungu amugamba Banji let me take you around nkulambuze. Yamugamba kamulambuzeeko ekifo nga bwe kifaanana. Bingi nti baali banyumya ebyabwe kuba nze nali side zeri nga bo wano bali babiri katusanga beekubanga obwama bwabwe nga sibuwulira. Naye nze Banji yangamba katuveewokko. Era ne bavaawo ne bagenda. Simanyi oba yagenda n'amulambuza kuba nze nasigalawo we twali tuliira. Kusigalawo nadda ku bintu byange bwe nkebera ku firimu nga omanyi omuntu akolera ku internet obeera okwo ng'onoonya kitambula. Simu yange yali mpya ne ngamba ne lwaki sigezeza ku original camera kuba waliwo videos ezaasooka ze nali ne recording nzekka. Nenzija nga ntambula bwenti okutuuka ku mmotoka gye twali tujjiddemu. Okitegeera nenzija yali ajjiddemu kuba nze ye yansookawo nze ne najja luvannyuma. Ye yakusookawo? Ye yansookawo. Emmotoka mwalimu avuga? Mwalimu avuga. Ate ye atugamba management yamudroppinga n'emulekawo. Kati anti kyekiri kye nkugambye nti nno yansookawo. Kati tugamba nti gwe n'ogenda ku mmotoka gye yajjiramu kyobula nkubuuza mwalimu driver. Kati kyandiba ekya management ge yali emudroppinze kuba nze namusangawo mu location. N'egenda emmotoka n'egimulekera? Maybe. Kuba siddangamu kwogera n'oyo babe. Siddangamu kwogera naye from that scandal. Fake friend yotabuse. Ge mazima gali kufuula ow'eddembe. Yogera bukimu nga bwe nze njogera nga bwe nakiraba nga bwe kyali. Okitegeera. Kati gwe you been a friend to Naya. Emabegako mbadde mwogera yali akugambyeko ninayoko boyfriend wange omuzungu before that day. Ate tamungambangako. Yamungamba that very akuyita kuki okumuwerekera kubagamba bwe biba byali bya oli under management yabwe. Omuwerekera ngaani nga mukwano gwe kozi ne woba olina management osaba nga tolina mikwano kati nga bona mikwano mugenda mu gundi ya business ya management anti kati nze kyenkugamba nti yaŋŋambye tugenda meeting a boyfriend wange teyaŋŋamba ko nti no tugenda meeting ya management or something like that ekitegeera era ne ŋŋenda namusangawo nga yakatuuka namala ekinene nnyo eddakiika nga 10 nange ne ntuuka netutandika okunyumya emboozi. Okay. Chips ne mulya? Chips ne tulya, buli kimu ne tulya. Kati bwe oluyogano luno oluwulira otya? Kijja mu attention yo batyanga buleta andise. Kati bano okulwana kati nze bingi nti nali ne recording bwe bati nzijja ku mmotoka. Indi mu byange kati nasoka ne mpulira amaloboozi ne nsoka ne ndowooza babaawo. Saakifaako nga sisuubira anything from them. Yeah. Ngendera omuzungu avaayo ati. Era neekanga n'okwekanga like eri gye baali nga ngendo laba nga be bo bembadde mpulira ne ngamba ono si Banji. Nkyuka
kati mukuchuuka nenkwata like nenkyusa gundi kamera we bati nembakwata nabakwata na clip kati nga ndaba tekina mugaso kusigala nga mbakwata okitegeera ne nerabira okujjako kamera nenzija mbataase tobula nga kamera ali ezunge dene deri saba focusingako nerabira okujjako essimu nenzira mu kubataasa naye bwe twafuluma gate abantu ne batandika okuŋŋaana nga balaba ekigenda mu maaso neŋŋamba bangi omanyi tulinnye tetudda munda eyo linnya piki tugende emmotoka nemugireka ntugireka omanyi waliwo ebitagatta wano bijja kugasa mukwano gwo aguddemu ekyo ekizibu ova ku kyokubipostinga lwaki obipostinga ekyampostinza vidiyo eyo biri ebintu ebi nasooka neŋŋamba tuyinza okufuna obuzibu ng'abantu tebamanyi sooka essimu yange yagwa wansi neeyatika okitegeera neŋŋamba kampostinga ebintu kati mu skande zono yali mu kukaaba saafuna budde bwogera naye nze nateekayo buteesi ekirala bwe napostinga Sheila Price napostinga eyo vidiyo mu kupostinga ng'ayogera yagamba bananga omuwala bangi naye n'olyoka obba omuzungu biki naye mu kwogera bangi yateekawo kifaananyi ate nze n'ateekawo vidiyo kati mu kuteekawo vidiyo abantu baafokasinga ate ku vidiyo kati bakwano bange bantaaginga nnyo mu comments nga buli omu ambuuza naziraba olaba ne bali bakudescribinga yes abaana bagamba omwana ate ng'omudomo mulala ate ate gwadesugulaba nnyo anti kati original camera ye disappointinga munnange ereeta birala yakuleetera omumwa omunene ogwakula ne gwolanga guva kuno nakuli naye olowooza efe tukulidde ku bigambo mukwane be tetubitya gw'olaba munene siri naawe munene naye si gweguli nga gwe badescribinga naawe olekyana ekyagaba mu komenti ogwo omumwa mukole tigwa surgery gwo gwagejjuuka oba kiki simanyi nendooza Katonda we yakyagala osobola otekayo mumone nga togulumye nze ŋŋamba eki simanyi lwaki kyajja kito ate ana bavuma omumwa munnanga omumwa gwange munene ate ab'emimwa eminene mutumanyi mukola ki bwaguuga wansi muli bakaba bwaguuga ne wano ku microphone tuli bakabi amanyi omumwa omunene yaba ayogera tusooka omaleyo wali kati kyeneebuuza ebyo byonna bibadde omuwadde amagezi mudduke muvaawo yava waggulu ng'engoye ziyulise lwaki temwaddukira ku poliisi tetwayagala bitwala ku poliisi ate ng'oluvannyuma ye bamulopa ku poliisi anti kyenkugamba nti bangi naye yalina kyamanyi ku oyo omuzungu naye nze kye nali simanyi we byawukanira nze nali simanyi okategedde akantu ako nali simanyi byabwe nze kye bannyanjulira kyekyo okitegeera simanyi byabwe oba baali beemanyi oba I don't know mbiraba bulabi ku internet namulaba akaba nga ga management ye yamutunda n'emuwaayo didn't know about that story okitegeera kati nze kati muzungu yali tamanyi tayogerangako naye kulriam okay kikiyogera nze kati bw'aba wagamba it is okay mbadde simanyi gye yali tamumanyi naye nze yankubira tugende tumiitinge boyfriend wange ng'ogenda mukwatirako kugulu nga si ne deshi nga sigenda mukwatirako kugulu deshi mulala anti deshi namulaba ku live ng'abyogera naye ngize mukwatirako kugulu nabalaba nali sigenze mukwatirako kugulu naye yali agenze mu bibye bwe baavaawo ne bagenda eyo balina emboozi zaabwe ng'abaagalana nze siina kubeeramu era ensonga lwaki nze nasigala eno wansi ku byange bo ne bagenda waggulu bamaliriza ebyabwe waliwo emboozi weetuuka nga gwe teweetaagisaayo emboozi awo ey'ababiri kati gye baali bagenzeeko naye mulayika guno mulimu gwa mutwe nti oli afuna najja gwe obeerewo nga rescue ekyo ekintu bwe kyajja abantu bwe bakiraba n'essi bwe kiri mwewerekera ndi mukazi mukozi kati siina budde bugenda kwetunda mu basajja kumpa ssente kiki ekiba kinneetunza nga nkola ssente zange nzifuna nze seetunda already action yali aweraga walaga nti oli mubbi naawe tebuba bubbi oba otunze bibyo akiti eri wali egamba ki nti wawerekerako munno ng'akugambye agenda waani wa boyfriend omuntu akugambye agenda wa boyfriend wali ng'ate bwe mugenda wooteeri wali okimayo kiwandi mugambye yaŋŋamba njagala kutwalako out
jangu tugende oli free konze ndi free kanzije gwe natuukawo nti munnange nafuna boyfriend ajja okitegedde kati kitegeeza nakitegeerera awo boyfriend zaali sawa mmeka saawa zaalinga saawa 6 sikande ewe yabeererawo ngamba mu kifo gendayo mwagenda saawa mmeka twagenda saawa 4 awo tunga mwali mujikedde saawa 4 ez'okumakya tubeerawo anti kati ffe tugenda awo tuba ogenda beera ne girlfriend bo abawala ne mbeerawo ne munyumya ne mwekubya ebifaananyi ne mulya ne muva mu kifo lwaki tubeerawo eddakiika mbu wagenda n'ekisawo ky'engoye nga weekwata bu vidiyo bwakuteekayo mwezi mulamba ate nina bumeka bwe nnafulumye nze ndi actor bwe mba ntambudde n'engoye mba nina ensonga lwaki ntambudde ati ng'ogenda kukyusa nguo bwe nali ngenza olaba oyo omuwala saatwala ngoye zaki kuba olunaku twali tetulinayo shootings okitegeera saagenda nangoye ate sikyalina simbadde ennaku zino neewummuzaamu sikyalina bantu balala benzannyiro kitegeera siina ngoye ze nali ngenze nazo ndaba n'ensawo bangi omulabidde ebbanga ki bangi aludde nga mukwano gwange nakati akyali tubadde tetukyayogera andudde omukubirako nja mukubirako ndabo banaakwata essimu yange naye okuva sikande we yabeera mukubireko wano tulabe tajja kwata mukubire tajja kwata soko okubira bangi nga lwaki takwata kuki nze nkimanyi tajja kwata kuba munnanga ndaba bubi okitegeera wamukola bubi video ali tozita naye kankubuulire gwe oludde mu industry yes ogimanyi bulungi ng'olina ky'oyagala ekinayo kiba kizze mu bubi appreciate kati akize ku fake friend bo abaana bangi basasulira obbavuma basasulira okutrendinga basasulira amawulire naye mukwano gwe avuddeyo akireese mu bubi kale osobola okunyiga nti she's a bad friend at least appreciate akatono oba mwali mukoze stand ye netuyitira mu bubbi kitegeera tetusobola kukola stand netuyitira mu emitwalo 5 ogimanye ejyaddula gye mweteekako nti gye babba emitwalo 5 banja ina kiki yali agenda okukola mu mitwalo 5 music we video baziseera okuyimba audio bamuseera ezo sente ntono nnyo naawe ayina omwana wa buwala ayina osasula waasula ayina okwambala omuntu alina management ayina olabika obulungi ate management bagaye yetuukiriza buli kimu okay babikola buli kimu naye waliwo bwe batatuuka ezo sente nti nomuzungu kuba bangambye buno buzannyo bwammwe gwe kennyini olina omusajja yakolera edduuka n'olirya ne ligwa ery'ebizigo va ku musajja oyo muveeko omusajja atuwa ddembe temumuteeka mbino bintu tutandika kuleeta musajja oyo wamusanga ne mukazi we nembaawula n'obaawula walina omuyimbi bannange nenono naawe muyina ebizibu nga abayimbi gwe n'omuyimbi ng'omusajja abatwala omulundi ogwo ate oli naye yali mukwano gwo ng'ali omusajja naawe ng'oli omusajja no please oli yali manager we teyali bbaawe yali manager we teyalya oli teyamulya ate ogenda kuleetera okwogera amannya abantu bagategere bajja kwogera ekituufu kuba bakimanyi teyamulya nze nali mukyala w'oli wali mukwano gwa Grace Khan we yabeerera manager wani ogundi Kitonsa yabeerera manager wa Grace Khan nga Kitonsa manager wa Grace Khan nga gwe oli girlfriend wa Kitonsa yes anti kati kitegeeza Grace mpozi yampitamu nandyamu olukwe naye baka n'omusajja wange nenze kyemmanyi teyalya ekyo kyomwe ababyogera abamawulire teyalya ebyo bye mwalabanga mawulire simanyi amuleetedde ebimuli simanyi amukoledde epate zaabeeranga stand kutambuza music kubeerako mu mawulire leete byali bya ddala zaabanga stand kati gwe wali girlfriend gwe wali mukyala we side chick gwe yalina omukazi ate kati musajja musiraamu waddembe okuwasa abakazi baayagala mawulire nawe yabakuba kasumbuusa deyatukuba kasumbuusa yali waddembe okukola kyonna kyayagala musajja musiraamu sente zaalina bino ebintu muli bivaamu ddi ebiki ebyokwetala mu musajja ono oli ffe tetwetaze mbasajja mu abakirowooza ani omulala omusajja n'akkulira edduuka ly'ebizigo sente twafuna misunderstandings edduuka no gaakolirye nenditunda yanyiiza Kitonsa mwamala bbanga ki
Kitonsa twadetingira ddala ebbanga neeriwera jasooka kwanze saagala amawulire. Era emboozi ya Kitonsa give era ngenda givaako jasinze kyenjagadde okuleetawo kabadde kali kali kenjagadde okuleetawo anti kati go comparinga tunaatera kugira naye bule kitugera bukosa gwe gyemadde ndeeta kiikino nti scenario eri wano gwe ne banji okumwerekerako ewa bbaawo eyo scenario wali ogibaddemu nga omu baifula nti manager we nga gwe girlfriend ne nga munebuna babazingiramu teyatuzingira mwe bannamawulire mu kirowooza naye teyalya Kitonsa teyalya Grace Can galinga mawulire stunt yalya teyamulya gwe waliibwa atutandisa okwewakana lwaki oleeta emboozi za Kitonsa va ku mboozi za Kitonsa ki ekyabaawula nani ne Kitonsa bye biri personal bireke tonvumisa musajja bye biri personal muleke omusajja atunda eddagala lye bulungi muleke mwesonyiwe muveeko omwana yampereza audio ani alomwana yampereza audio ng'amaze okulaba story ya banji nga byonna bikiba positize nampereza audio ng'erimu eddoboozi lyo mulimu eddoboozi lya Grace Can lya Kitonsa tekisoboka nga tekisoboka mwagasse magatte naŋŋamba ne wegaba magatte naye jjamuko ebimu gwebibuuza ani ekisooka nze soogerangako nga tuli ku koolo mbusimaya tuli basatu tuteesa kuki tetwogerangako nti nno waliwo ekiriwo ne twogera basatu nno tewali naye nga wali best friend wa Grace mukwano gwange twasoma ffenna twasoma ffenna era mukwano gwange mpaka nakati have very good friend just emba zaki Grace Can okuba nti ki ngambye ogamye embanzira tufaanagana tetufaanagana kalomenti ate era twasoma ffenna musalawo si kusalawo nze Grace bannange ekijulwe mulye kweki mwe abakirowooza ne Kitonsa teyalya Grace Can ate emboozi za Kitonsa lekera awo zoogera gweyogera amanya gabwe siyogera amanya gabwe gwabitandise naye kati omusajja neyeewaayo nakukolera bizinesi nemufulamu jasi obutakkaanya butini kati ng'ayawukana ne Summa mujje mu bintu bino kati nange mwe mwamuyingirira nze bwe yayagalira Summa wali ovuddeyo nali nvuddeyo era kwe kudda ku Summa n'amukuba ekidaala kati nze byabwe tebinkwatako bwe baba bayawukana byabwe I don't know naye kitegeeza abawala muzannya emizannyo gino tutya emizannyo mugizannyira ddala tetulina mizannyo gye tuzannya gwatulowooleza no si kubalowoleza naye muzannya emizannyo mukyanga abasajja kyemaze okulaba business mulina obuntu obutono bwemukwatisako nti bwe mukola naye nga business eziri main kukyanga abasajja eyo ndowoozayo kuba kati gwe mukwano gwe bwakugamba mbuno nina boyfriend muzungu ekyasooka okugira mu mutwe $, sente weeri kati kankubuulire emboozi ya Banji Naya n'omuzungu we nagimanyira awo nga mpise ebirala nali sibimanyi okitegedde nali sibimanyi nabirabira awo kunnyumiza nti boyfriend wange ajja ne mutegeera ne mmanya nti yali amuteekamu ssente wenkoma eby'omunda management yebimanyi naye nze ng'omuntu Sandra Meli sibimanyi byebyo nze neekolera firimu zange Uganda mwakizannya kuolwo tetwakizannya efuluma ddi si firimu si firimu ebintu byali bitu bane kale mwe mulowooze nti no yali stanti kale omwana abandi abafiira mu buvuyo nga sibipostinze kubiraba omwana abandi abafiira mu buvuyo nga mutandika ate kati emikwano yali amanyi abaddewo nvuddeyo mbibawadde ate muvuma nenze naye munkomerera you are a fake friend and proud kati mbulungi nfunyemu ki okubeera omukwano omulungi nfunyemu ki ate ye wamma kambeere feke
Ninga firimu gye ziri tukola zibeerayo ku YouTube. Era bwe firimu ziraba bintu bya kwegatta. Firimu kyerimu okwegatta. Bintu bya simanyi bikigwe lwaki oyagala muganda wayagadde ki? Eyo firimu yali unfaithful, of course nasanga sister wange nga yali yeyagala ne bba wange. Mubijja mu reality mubiteeka mu firimu. Ebintu bye tuzannya eba reality bibaayo. Byakutuukako. Tebintuukangako yali firimu. It's not a true story. It's not a true story. Meaning ebintu bye tuzannya bibaayo mu bantu. Kati yali unfaithful ya. Yes. Reality bye tuzannya bibaayo mu bantu. Sima media agadde gundi, sima bino bibaayo. Okay. Ky'omusajja kyali yakkoze mu bulamu bwo n'omukyawa wadongo badde omwagala n'onyiiga. Sajja nga yankola ekintu sirikyerabira mu bulamu bwange. Yakola kyo. Nze nabeerako n'omusajja nga tudeeti, omanyi sifumbirwangako omusajja naye nadeetingako omuntu lwakwanze nina omuzembeera wange nawe abeerawo. Ajja buzzi. Buli omu agende wamu. Ofune ruumu ey'okukiitinga kululeeta musajja gw'ogenda ewuwe yajja ewuwo. Ffenna. Ayagadde yajja. You know that relationship. Kati era gw'olina bw'omuli era. For now dating. Open market. Muyingireewo. Sinoonya musajja. I'm not searching. Fe watugambye dda. Thank you, I'm not searching. Era temutawaana. Kujja ng'ozze kuzannya firimu ojja zannya. Naye woba ozze kukwana totawaana. Sijja kuwa budde. Kuba kati gwe bibi akagwirawo tolina laavu. Gye kino ekintu nze sizannya kagwirawo naawe. Nze ndi mukozi. I work, I get my own money. Ogwo nagwo mulimu. Mutunda byammwe muvugenda. Nedda sebo. Ky'omusajja kyogera musajja kyakkola n'owulira nga tokyayeetaaga relationship nedda. Kummanyira kunjooga. Kiki? Sajja yanjooga yansala oluyi era ekyo kyannuma kubanga mugambyeko nkyayenda. Nakkuba bulungi nnyo. Left right center nange ne mwokya. Mugamba mwalwana. Twalwana. Okay. Ani yasooka okukuba ani? Ye yasooka. Mu busungu obungi ne muddiza. Saagalira ddala musajja akuba mukazi. Ebisigadde byonna bye mukola biri fine. Obimize gyammwe egyo yo temuli. Ekintu ekikwatagana okukuba omukazi. Already otegedde emize gyabwe kati lwaki wali omunenya? Anti nali mugambako. Of course mugikola ne tulina obbagambanga kutolina kulaga mukazi wo nti oyenda. Kati nkugambyeko weekanasula okwata oluyo nkuba. Nange ne mwokya. Ennyama entono wakuba wa. Omusajja oyo yali akola obwenzi. Namukuba era neetalizeerabira. Tanzizangako omukono okuva olwo. Eyita kiraba. Mwakoma. Bwe twakoma. Nze tobankuba. Ate nayalabika takubwa. Kati twalina kusazaamu relationship. Omu n'atambula gage. Tebamukuba nange sikubwa. Ekyo kisinga okunyiza nsagala ddala musajja akuba mukazi. Lwaki oba omukuba muntu mukulu? Olwo mutandika mutya? No, okwekuba. Sinnamubuuza bubuuza aho no go postinga storage. Nangamba tomanyi twafuna obuzibu ne mugamba buli kaseera. Oza sibira ebitrendinga ne tutandikira awo. Yali postinze omukazi. Nakugamba tomanyi twafuna obuzibu. Ekinnuma nga yeefuula mbu mukwano gwe. Ekitegeera. Ng'ani abafuna obuzibu gwe oba ye n'oli? Mbu mukwano gwe best friend ye baafuna obuzibu mbu era amupostinga kumuyozaayoza nnaku nga wona agamba sorry bestie bwebityo nengamba ani gw'ofera gwe nenkuma olutalo n'akwata nanjokyamu nange ne mwokya twakoma n'atambula okuva olwo n'ova mu byalaavu nempumula. What's your body count? Kijootegeeza. What's your body count? Anti mbuuza ki ky'otegeeza kakkanya oluzungu. Ojja kgenda ompanike. Kakkanya oluzungu. Kakkanya. Body count omuntu abanga akubuuza bw'akeegatta n'abasajja nga bameka. Kyekibuuzo nga kinene kiri paasono kireke. Tobala. Kiri paasono kireke omanyi mwe bannamawulire. Mubuuza ebintu kireke kiri paasono. Kwona yakupa kyoluyi emabega wali ovudde nga kubameka.
ekyo ekibuuzo kiri personal sina answer yakyo nali simanyi nti omusajja alina olugono musajja ki oye yakkuba omumanyi ng'oyogera nga amumanyi omumanyi era simumanyi anyway tuli ku The Truth Media, just go subscribe follow. Ndino omuzanyi wa filimu gwe bayita Melissa Sandra oba Sandra Meli bagiyita Sunset Films Uganda ye director waayo ye yalabikira mu video ng'akutte serefi nga ali mulimu ennyini agitadde mu kamera ng'emabega banne balwana naya n'omuzungu ng'amaze okumubba $5,000. Omuzungu mu video gye nafuna okuva ku side y'omuzungu ye yaŋŋamba actually video mwagirabye nagitaddemu mu interview eri omuzungu agamba omuwala bw'atuuka mu room ate yamusaba sente endala omuzungu ky'atakkiriziganya nakyo yamugamba neeyambula naye mpa ku ssente kwono ate ze mbadde mbawa omuzungu n'atabuuka kwono n'agamba kati then teri kombya togenda komba ku byange nga tompadde ssente naye ng'ate yayise ono mukwano gwe oli agamba obwe gwali gusoose okulaba omuzungu n'okwogerako naye yali azze kulaba muntu bw'agenda teekamu ssente ze eza music kuba sente yali aziwa management ono agamba oli amugamba ogenda meetinga boyfriend wange omuzungu ani alimba ani okitegeera so gwayagala ogula ebintu e China bamuyita Buy with Joseph olina gundi ya filimu olina equipment gwayagala ogula e China sound omulabe gwenkozesa gwombuuzizo sound yamumpeeza bamuyita Buy with Joseph buli kimu asobola okuyagala kusuubula oyagala kugenda kulambula butale bwe China otuuseyo tomanyi wakutandikira asobola okuyamba oguze ebintu tolina wabitereka warehouse azina so Buy with Joseph enamba kweziri reach out to him WhatsApp call him or chat with him ajja kuba buli kimu akikuyamba olinamu emukaka mu motoka olina gundi ke yakugula ko kyalina kola swap bw'oba oyagala emmotoka mu junction yo kalenda ntiwuliriza mu junction ya kalenda kiri kiddako Entebbe Road waliwo gwe bayita Africa Oil then opposite Sula Motors waali osobola ogenda n'oswappinga motoka n'akuwaamu akamotoka akalala oba n'otopinga up asobola okubanja ku kibanja mpola n'emmotoka n'obeera nga weevuga so buli kika kya motoka akirina bamuyita Sula Motors wano e Makindye oba osobola okuba nga buli kimu kikolebwa kitegeera tulina oba Jots products namba kweri awo osobola okugenda ne bakuyambako mu bintu by'obulamu bimanyi bintu by'obulamu nga infection banga bina kuzina infection zibatawaanya infection eyekulumyeko Melissa nze sirwarangako infection munnaye tozinzibaako obulwadde bwa infection gyno naye nga ziruma mu okusinga abasajja mbadde sikimanyi bino abasajja abakolako mbadde sikimanyi gokiŋŋambye Jotsi nga ono n'abakutute mu ddwaliro nga zikutta ng'ozinsiize infections azijanjaba gyno problems zonna azikolako manpowers naye namba kweziri bamuyita Jots ate oba onoonya ekyokunywa bakiyita mariachi zobo ekyo ekyokunywa kyakabi nnyo kiri refreshinga wona weyagalidde okinywa budde bwakikome tekyesitaza tekiriiko nti mwenge kiri alcoholic genda okinywe bulungi nnyo tulina app empya bagiyita MySpa Uganda MySpa ogenda ku online ku Google n'oteeka MySpa Uganda bw'oba oyagala okukolerako ewaka gye sitotekamu buteesi okukolako omubiri massage biki tugundi byonna byonna koza ebya therapy ebyo biki byonna so bagiyita MySpa Uganda osobola okugenda kuli no searching n'ogamba okay ono gwe ngenda okugira ate gwe searching anoonya tosasula naye mbona baagala ogigendako spas ez'enjawulo enamba kweriko osobola okuba MySpa Uganda n'osobola okuba nga bakukolako bulungi nnyo n'ofuna omuntu akukolerako bulungi nnyo eri convenient buli wamu erina spas around Kampala outside Kampala wona spas kweziri just gwe n'ofuna contact
ne bakola kulungi bagita My Spy Uganda. Genda ku Google app efuluma very soon je tuli mu kolako, but right now tuli ku Google. Genda mu Google tekeko myspyuganda.com ejja kuba ekuleetera buli kimu. My Spy Uganda mwenyina n'abagala ogyegattako okwennyini kwe kuli enamba no registeringa n'otekayo gundizo ba clients basobola okufuna nobeera visible okitegedde. Melissa, oyina akantu kewayogedde kenjagala abantu bannyonnyoke wakakonyeko katini. Akantu k'omumwa guno omumwa omunene tebagula abagwetegereza. Oyina ebintu byadde oyogera awo omugaso gw'ebimu. Obadde okamumwa omunene ki? Omukazi ng'alina omumwa omunene munywezi tomuta. Soka bawooma emimwa. Wansi eyo mugugu ku microphone aba super. Byebyo ebintu bisatu bimanyi ku mumwa. Kati gwe bino birina. Togira abatunuulira omumwa otegeere kyentegeere. Wansi ki? Mugugu. Melissa, nawe wekkiririzaamu. Mukwano saakinga ku Google omukazi w'omumwa omunene birungi ki by'alina ajja bikuwa. Ne ku Google mwabiteekayo. Ne tubinoonyerezaako nze obutonoonyerezaako. Kati gwokera ku makina newetuna n'ogamba Katonda weebale. Ekyo kimanyiddwa buli muntu alina omumwa omunene. Kisebo majiba giwooma tegikaawa. Kogwe kogutukube mu kamera oti. Bana bamuvye mumvire ku mumwa gwange bannanga proud of my chimwa. Kijasinza okunyiza mu bizibu byonna babirabyeko. Tewali okujjako just into my family. Just ye yandeetedde okupostinga ennyo video kuba kale Sheila Price we yajogeddeko. Kyekyandeetedde njijjeyo bategeere nti sabbye kozi baadde balowooza nze yabbye omuzungu. Ye Sheila Price mu kwogera nze ndiwo mu video. So they thought nti nze nkoze ki? Nze nzibye omuzungu. So I had to come up posting engeri gye kyabaddemu. So my family yankutteko nnyo. Nenji posting. Yeah, they called me like gwe kichinga tukula movie ate boogera linnya ddala. Ne magamba asiwe kyabadde bwe kitu nenjiteekayo. Yeah. Kale n'ogenda kulevya akabaata muno n'oyiwayo muyiwe. Saamu yeeyo nayogedde mazima bannanga amazima gali kufuula ow'eddembe. Lwaki oba toyogera amazima? Ate oba olimba abantu? Nze sirimba. Sirimba abantu. Bangambye obeera Kabuuma. Eri amazzi gye gayiika. Ani yakugambye nti mbeera Kabuuma? Offices zange ziri Kibiri. Jasobola kuba nti eriraanye Kabuuma Kibiri Gangu. Wembeera ewali office yange. Gwe n'osuula Kabuuma. Sunset no. Kibiri. Bonkubidde gambye ewa si Kibiri. Yembeera. Melissa yabeera Salama Road. Ani Banji. Mbanyanga Banji. Jabeera. Abayimbi obamanyi. Jabeera. Ekyo nakye mwekoze katate musobe jabeera. Olina gamba yi. Jabeera munna. Timushakwatagana mu yadde akatini bweka. Kwatagane ku munna fake friend. Anti kati wandaba. Ebintu ebimu mu bikendeeze. When you have a friend, mubeererewo mu mbeera yonna. Instead of okugenda okwata video. Esimu wali badde wagikasuse n'eridda. Goloza lwaki yayatise. Goloza lwaki yayatise. Yatika kwolo. Kwolo n'essimu mpya. Mpya. Naye tabibala ebyo byonna, tabibala okitegeera ogiraba mpya. Ekisajja kyafuluma ne zipu nzigule. Hawaii, simanyi lwaki ebyo tabyogerako. Saaliyo mu room saagala mbimwogerere. Olingo ng'abandi waliwo ekyagera mu maaso. Saaliyo mu room saagala mbimwogerere nga bwe nkugambye nti tetukyayogera. Naye nga gwe mukulaba okuko kikyolaba mu room ki? Gwe wabuli mwabeerako n'ejjala bwe video nalabe omuzungu ng'asiba zipu. Lwaki yali nsumulule? Mu ngalo yali akutte kakyako. Mu ngalo yali akutte kaki? Anaya. Omuzungu kaki yali akutte. Ayina ke yali akutte mu ngalo temwaka wabudde. Kati omuntu omukulu batuuka batyawo. Saagala kwongerayo. Video gino muleka tulabe nketegereze nze nkabulira abantu. Ate olina ziro gy'oleese. Omuzungu afuluma ayina kaakutte. Yalina akantu kaakutte mu ngalo. Yalina wano nno twali ku gundi. Kubira mwana. Sajja onna yayiniga egyatujoogamu. Bagiyita batya akiika? Ey'omwana? Akiika y'omwana munnange. Gundi. Mulinamu omwana?
Mwana wanu. Twali kwa hakika ya yoli. Nga mwambia sajja bajoga. Gwe kola sente we yagala. Sokolindeko. Totandika biboze bebe. Girlfriend nga ne kwa hakika nawe kuoli. Oze ku mwana wa mujjawo. Omalebe mbozi kolo kompoke. Kolo kompoke badai. Ndikwegambidde mama. Yeno video ya kuvumiza omo ne makeup kono nga wakola ali distressed nawe. Nze bane nali sinayo kola oko wabi makeup. Kachike yali akutte mu ngalo omuzungu. Kachike yali akutte mu ngalo. Kachako ke yali akutte. Kiki ekyo bannalaba bubi. Kachi. Kalinga kapali. Lete simu yangu jala bebirala. Kalinga kapali. Kati yali kakitegeza wali orogani eyo munda tutamanya. Empala wetukiro viramu. Leta jala bebirala. Sindikira video. Ngenda jje kusindikira ku WhatsApp kakana. Video zineza gundi boyogera bote bya boyfriend eno video. Nzaba naye mujjaloza nti nno nni. Yatuuka n'okumubekwata ng'amugira. Let them be focused. People are jealous. I'm gonna let them be. Yes, it's okay. Ategedde akantu. Kitegeeza mmwe Ogambe no hoteli eri Masajja. Zezo. Ate ino. Banji. Melissa. Kandabe? Teri. Lwaki olaba? Waka, nali wange waka. Ng'okyaziza? Sikyazizza. Obutonga gwali munene. Tagenda kwemaliza. Obuto gwali gunene nnyo naawe. Jangu soko gye tugenda. Tugenda nakatolagawa. Tukyayogera. Nga alina akasigiri kange lwateeka kwe kweyambula. Lekera okwogera ebintu. Kyokka n'okikwata. Abasajja otememu ebintu ebitememu. Nekyembuuza omusajja aba awunze kyenkana ki okumukwata vidiyo ng'ali bukunya. Tali bukunya. Buli ekibuto kyonna kiri bweru kigudde eri. Ananga onzise ebintu bino biki. Mbo abalowooza omwagala nnyo. Kyokka asiina mukwano. Omukwano guliwo gwe gukwata omuntu ani oyo Melissa? Sibamanyi bantawaanya olutawaanya. Ate kana oli katale. Oba ndooza ndi katale oba ennamba yange bagiggyeyo ku TikTok. Tegwali gubuto naawe. Nano kelelele. Leka labe? Leka sole ke. Sikenda bintu ebyo. Leka labe. Nenda. Melissa. Yewe wabula baba. Yo sente omuntu obo ino kituufu omutakula ne waba afaati abayino zireeta. Buto okukubako ng'akuba ku bandi. Nina emboozi endala ate jja mu mwezi ng'ogwo. Mbeeraako. Tonta. Tonta. Mwena gwe mugenda olabisa? Sina gwe ngenda labisa. Gwe mbeeraako. Mujalekera omanyira abaana b'abandi. Mujalekera omanyira abaana b'abandi nze nkubuulira. Kati mwasazeewo okulabisa bulabisa. Mujalekera omanyira abaana b'abandi. Yaliwa nabiyiwa ndowooza. Mbirina ku Snapchat. Gwe muleka asinika amannyo. Nagasinika empola kuba nze emboozi nze nziteekangayo zirinaako buzibu. Nze nziteekayo. Ewe bawooza simanyi biki bw'abaana yaba yakututteyo. Waliwa nno. Genda ku Snapchat. Kyo siinaako data kati. Waba mukwatya mu gundi abeerako. Yabeerayo. Eka. Oba wamukwata. Namukwata n'ekyegamba. Leeta ntitokebera. Kale sigala anti wadde ogamba.
Sikwesiga. Ndira akantu ka Snapchat ndako omuntu oyo. Omuntu oyo nankwata empola. Yenga abula, yenga tuludde. Kuva ddi? Nga nkyasoma. Nze ndi wa Masaka. Ova Masaka. Nze ndi wa Masaka. Tuludde nga nkyasoma. Nga muli muti. Mumanyi. Hey! Tojikyusa. Olabako obulabi nitokola ki? Togula. Bannange. Kati nkwata bulungi. Tokwatako sikwesiga oyinza okwesiga munnamawulire. Gwe soko olindeko. Oli bw'ata bwe muto oli n'ayambuka gwe nokkirira. Nedda. Nze yansangayo already. Yansangayo. Tegeeza wakitinganga ku musawo. Ye teyakitinganga. Saakitinganga nate toyogera bingi. Wakitinganga ku musawo. Kati omusawo mwamuliko we mumuta mwana omuntu omulundi gumu oli n'ayambuka. Lwaki owayiriza omwana teyayagala omusawo teyayagala ku musawo yali manager we baakomangaawo. Kati oli n'ayambuka gwe nokkirira. Essalaama awo twagendangayo. Nnyo. Nenze yansangayo munnange. Yakusanga already oli gwe. Muntu wange wakukido. Wa kumugugu. Waliwo accident wabirawo nga wooli. Nablandeka. Melissa, accident egero gwa nga wooli. Biveke. Bana omuntu mwogera nako n'oli awo nange osavu walinze. Ndeda totandike ebintu biveeko. Biveeko just n'ekintu kyeninze ekitono. Akuwulire. Ategere lwaki enkoko tefuka ate ng'enywa amazzi. Weebale. Bambi tokikola ekintu ekyo ekitono kubanga